Kaakati eno ye paati 15 akatundu ka 15 ku nsonga za Awusigalo ono. Mulowooza omwana wa Awusigalo teyafunye taata omulala ate? Omwana wa Awusigalo katalina bataata babiri, naye okusinziira ku bigambo bya Awusigalo kyeraga lwatu nti ono omwana ate wa musamize. Era abadde bakomentinga mu comment section nti omwana wa musamize mwetaaga DNA, mwandiba abatuufu ku nsonga eno. Omwana wa Awusigalo alabika wa musamize. Omusamize yagenda ne yejovaana Awusigalo. Omusamize yagenda n'akozesa omulwadde, yagenda okumujjanjaba ate n'amala nga ate amwebaseeko. Yamutema sipeeya. Gwe ono Awusigalo ate nga yakigwako. Wabula kambabuulire kino, njagala Awusigalo ono afukamire wansi yebaze boosi we, yebaze omukyalo ono boosi we. Omukyalo ono mukyala muntu mulamu, kubanga naye kyagezaako okukola kwe kukuuma amaka ge n'obufumbo buleme kwonooneka, kubanga byali bitandise okuba nti bivaayo nti Semaka alabika ye nannyini mwana, naye Semaka yalya. Njagala tukkirize tugaane, Semaka yalya. Ekyo kyo tekiriko kubuuza, tekiriko kwegaana. Semaka yalya. Wabula omwana alabika waani? Wa musamize. Kakati mulowooza okumanya mazima twetaaga ki? Ffe ngaffe abalabi abali eno abagoberedde ensonga zino okuva gye zaatandikira mpaka kati we zituuse, twetaaga DNA. Twetaaga ogenda okkebera ndaga butonde tumanye eddala kituufu amazima omwana waani. Ffe abali eno abalabi tetulina musango era tetulina buzibu. Twetaaga ekintu kimu, DNA. Bakwate omwana wa Awusigalo bamutwale bamuggyeko omusaayi, naye ate kambuuza omusamize bagenda mujja luddawa. Mpozi era DNA bagikole ku Semaka. Bwe bakizuula nti omwana si wa Semaka, nga automatically kiragirawo nti omwana wa musamize. Naye boyo wange Awusigalo aba yakigwako, kubanga ate ni munnanga abasamize ekyo ebintu babikola. Abasamize nga bebakira ddala ku bakazi, babikolera ddala emirundi gyonna. Oba okitegera ekintu ekyo, badira ne bagobawo abantu bonna be yali azze nabo. Mukazi wattu engeri gye bamulabanga Fala, oli n'agamba nti wejjamu engoye n'akaleega na buli kimu, nze neejovaane. N'amaliriza ng'akikozesezza. Njagala tumwewulirireko mu paati eno, vidiyo yiiyo. Naye mulowooza Awusigalo takyusizza ne ku lugoye? Awusigalo akyusizza ku ngoye. Jimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Namalo uyangamba nzijeko ne blouse omusawo Omuganda. Oyo omusawo Omuganda naye abantu batuganya okweyisa ekigambo omusawo Omuganda, naye oba tukozesa omusamize oba traditional doctor simanyi. Ababitegedde genda mu maaso. Yangamba nzijeko ne blouse. Bwe namala okuggyako blouse nangamba nzijeko skirt. Ne mbuuza musawo skirt yaki? Nangamba ayagala kulaba oba ndiko ekyamu, ku lw'ensonga anko yali tangamba nga yadde ekigambo ekimu. Iye. Nangamba kigendererwa ki ekyakutwalayo? Nga njagala kufuna amaka ago nzaalimu n'omwana ow'obulenzi. Genda mu maaso. Bannange bamikwana abagala eno emboozi yonna, mugende ku YouTube, mugende mu bayo, mugende ku YouTube mulabe emboozi eno yonna ku YouTube. Mulabe emboozi eno. Mwana ono tumuyigireko, mbajjukiza tumuyigireko, wabula tetumujajinga. Mugende ku YouTube. Omusawo Omuganda bwe yamala ogobamu abaali munda. Sooka olindemuuko. Abantu batugambye tulekeraawo okugamba mbu omusawo Omuganda oba ngamba omusamize, bano ba traditional doctors. Genda mu maaso abanakitegeera. Omusawo Omuganda bwe yamala okugobamu yangamba nziddemu ebulawuzi n'enjijjamu. Namaana ngamba nziddeko ne sikaati. Omusawo Omuganda nagamba ojjamu ne sikaati. Iye.
ne mubuuza lwaki n'aŋŋamba asooka kunkebera alaba oba naasobola okufuna ekyo kye njagala. Omwana w'obulenzi. Namala n'aŋŋamba nziggyemu n'akaleega. Nze nali mmanyi tugenda kukoma ku sikaati yokka, namala n'aŋŋamba nziggyemu n'akaleega. Oyo omusawo Omuganda? Iye. Nali njagala gaana n'amboggoleramu awo mbu ye alina abalwadde bangi b'okukolako. Ne nzijukiramu tuwaddeyo ssente zaffe nnyingi. Ne nzijukiramu tumuwadde ssente zaffe nnyingi, naye bwe namala okuggyamu akaleega nagenda ojjukira twali mu nzikiza Aha, kale vidiyo eno ngikwatidde outdoor, ndowooza mulaba ombeera y'obudde weeri gumite, akasana kali wano eno kanjo kyayo kyakokko, oba okitegera ekintu ekyo. Naye njagala okusooka era okubajjukiza nti teweerabira okuba nti ate obuukinga nange okuba nti nkutambuza CEO Michael Airport Pickup. Tukolera ddala bannange, tukolera ddala, era ogenda kutambula n'omuntu omu kubasinga okuba abayonjo. Banaye mubuukinge ku bantu nga balabikako bulungi, mubuukinge ku bantu nga bayonjo. Kiba kisa n'omuntu n'omubuukinga muyonjo alabika bulungi, nawe n'ogamba ya oba okitegera ekintu ekyo. So n'olwekyo ennamba yange ey'essimu gy'olaba awo gikoneko, tusobola okuba nti tutambulira ddala. Mumpe ku mirimu baganda bange, nze wammwe bwe mutaagiwe nze munaagiwa baani? Ngamba weerezza. Katweyongereyo. Abakazi abali eyo njagala mbeeko ekibuuzo kye mbuuza, ate njagala nkibuuze ku mmwe abandaba. Bameka abali wano eno nga wali ogenzeeko ew'omusamize n'agezaako okwagala okwebakako? Bameka abali eyo abali bagenzeeko ew'omusamize n'agezaako okwagala okwebakako? Bye bino ebika by'abakazi abagenda mu basamize wammanga ne babeebakako. Wuliriza, njagala soke bino byonna tubyogera okusinziira ku awusigala embeera gy'ayisemu mukazi wattu. Ekisookera ddala, bw'obanga oli mukyala n'okwata ekkubo n'ogenda ew'omusamize mbu simanyi ogenze kukuwa luzaalo, baba balina okwebakako. Bw'obanga oli mukyala n'okwata ekkubo n'ogenda ew'omusamize mbu simanyi oyagala kukuwa mu luzaalo, simanyi mbu onoonya mwana, omusamize aba alina okwebakako mateeka. Bakozesa akakodyo kano wammanga nti aba akimanyi bulungi nnyo nti onoonya mwana, kati addira n'alimbalimba n'akugamba nti bw'oba oyagala eddagala likuyingire mbu osobole okufuna omwana, jjamu empale, jjamu simanya biki, nkuyingiza eddagala. Ate bw'ogaana ng'alyoka akugamba nti ojja kufa, bajjajja baakulonze ojja kufa. Kati n'olwekyo ofunamu okutya ne fiya ey'okugaana omusamize oyo, n'ogamba kamwebakeko munnange, biyinza okukola kanneebakeko, biyinza okukola. Kumbe wa tewali kintu n'ekimu kigenda kukola. Omusamize ng'alyoka akwebakako, ng'alyoka akusiiga oluusi obulwadde. Temujjukira omukazi gwe nabaleetako wanene yagenda ew'omusamize. Mukazi yantuukira bambi yagenda ew'omusamize ng'ayagala mwana, ng'amaze ebbanga nga tazaala, ate nga bba wa mubanja omwana. Kati bwe yagenda yatuukirira mukwano gwe. Mukwano gwe namugamba, bw'oba onyonyiza omwana ng'akubuuza, nze nina omusawo gye nnyinza okukutwala. Omusawo oyo ajja kukuyamba. Omukyalo oyo bwe yagenda ew'omusamize, omusamize yabagobawo n'abagamba mufulume nga awusigala ono kye baamukoze. Kati bwe yali agezaako okwagala okumukwata, omukyala yakuba enduulu ng'akazikiza kakutte. Omukazi yamugamba jjamu engoye, oggyemu buli kimu, twagala eddagala likuyingire, bajjajja bakole ku mubiri gwo nga tekuli kintu n'ekimu kikuliko. Omukazi nga yeekuba sipeeya ng'aggyamu ngoye. Kumbe omusamize anoonya luwendo lwakukola ki? Lwa kumwebakako. Omukazi aziggyamu bulungi nnyo, akazikiza kakutte, ng'omusamize alyoka ajja asoba atandika okumukwatirira. Ono yali alowooza bajjajja. Omukazi teyakuba enduulu mu ssabo, yakuba enduulu, woowe munnyambe. Abaali bali ebweru bwe bajja ne bamudduukirira, okwali ne driver gwe yali azze atambudde naye. Ye yamutaasa
ogenda okukebera okugira omusawo omuganda nga bamukwata obadde oyagala kuleepinga mukazi nga bamutwala mu ddwaliro okumukebera ng'omukazi ng'omusawo mulwadde okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo ebintu ebimu abakyala mubeere beegendereza nnyo ku bintu ebimu bye mukola ku bintu ebimu bye mukola. Abasawo bano babeera balwadde. Teri luzaalo omusawo omuganda lwagenda kukuwa, teruliiyo. Omusawo omuganda tagaba luzaalo, era abaana be batyo bwe munywa ab'enzaalo babeera bwe batyo omwana ava eri Mukama Katonda kiringa nga bugagga. So n'olwekyo ekyo mulina okukimanya era mulina okukitegeera. Kati katudde ku awusigaalo ono ate bino byonna mbinenyeza mukwano gwa boosi we yabimuteekamu mukazi wattu yandibadde tabeera mu bintu bwe biti singa teyeesiga mukwano gwa boosi we. Oba okitegeera ekintu ekyo yandibadde mukazi wattu at least ko nga tebamuteekamu. Omanyi omuntu asobola okujja n'akuteekamu ekitongolooza akuyamba kumba ali mu kwonoonera bulamu. Kati mukazi wattu awusigalo bamuteekamu ekintu ekyokwagala okweddiza amaka ng'alowooza agenda kukyusa bulamu bwe, kumba agenda kwonoona buki, agenda kubwonoona bwonoonyi. Okitegeera ekintu ekyo. So kati n'olwekyo abakazi mulina okukimanya nti abasamize bano eno tebalina kintu kale. Kati omwana wuuyo yamuzaala naye omwana si wa ssemaka, omwana wa musamize. Nange nze nno bino byonna okuva ebyatandika nze ndi tiimu boss. Nze ndi tiimu mukazi, ndi tiimu boss. Ndi tiimu boss. Ja kyenyinza omugamba kiri ekintu kimu kukeera ku makya n'asonyiwa awusigaalo we nabanga n'amuleka azirongaza omwana avuddeyo nga si wa bbaawe n'amuleka. Tewali nnyo kya n'amuleka namaga kamale gamuleka. Okitegeera ekintu ekyo. Naye abakazi mwebeereremu mulekerawo okulowooza nti buli kimuddogo. Ate nammwe mbakubiriza bannange mwesonyiwe emikwano bakazi mmwe. Eno yonna tutuuseeyo kati tumanya bino byonna lwa nsonga mukwano gw'omukazi yakwata awusigalo n'amutwala ew'omusamize n'amuteekamu buli ssente. Waliwo n'obusobozi okuba nti mukwano gw'ono omukyala yali ayagala kweddiza bba nga talina ngeri gy'ayinza kikolamu wabula ng'ayagala kukola ki, kuteekawo awusigaalo ono yaba akola ki, yaba alinganga gwakubiriwe. Omuntu asobola okukulwana bo yeeyo mu nkukutu ate n'amala n'akiggusa. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Ndowooza tusinkana olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo bannange, ndi wano ndi wabweru. Omanyi vidiyo zino zinnyumira nnyo okukola ebweru. Content ono annyumira nnyo okukola ebweru. Just challenge gyensangamu yeya noise kerere abeera akolebwa mu background. Simanyi oba muba mubuwulira naye nga vidiyo zinnyumira nnyo okukola ebweru. Like you feel the nature of the world when you're making content outside. Era mu maaso awo inshallah Mukama Katonda wanaaba anterezeza bulungi njagala ntandika okubakolera, njagala kufuna gadgets za studio ntandika okubanga video content mukolera outdoor. Tuula mu kifo kyange nga kino ntandika okubaweereza oba okitegeera ekintu ekyo. So mbaagala nnyo. Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi, mweraba. Stay blessed. Peace and love.